buli anoonya mu Kampala gyonsanga. Ono ye Kampala ye program mojja okuwulira era n'okulaba ebifa mu kibuga. Mwezi mulamba gwo tetuganye okuvaamu naye omwezi ogwo batuwadde ebbanga ttono nnyo. Nangamba okunje Kampala nti nja kubeera bulungi, mbwe enguudo nnungi, ebintu by'ekibuga birungi. Ate nammwe okusobola okuwuliza ekifa eriffe abaddukanya Kampala. Naye si birungi, Kampala si bizimbe, naye si birungi, Kampala si bipande. Olaba ne mutaawo Lubandi magezi kigoyina eri bannakampala basuula kasasiro mu myala gyaffe gino. Kakati amagezi gempa bannakampala wamu nange nga twegatidde wamu gakulabika nti tubeera omuntu omu okusobola okuba nti tulongoosa ekibuga gyaffe. Sendawula gana amatala gaffe ge babba ku kkubo bagatundawo. Amatala gabbibwa ku kkubo obudde obusinga n'amatala gennyini mafu bagateekako gaake wiiki emu naku bbiri kwegamba kireka bateekawo kintu kyabwe kyakudirako ssente zaabwe tegalina mulamu. Olaba twandibweyongeddeyo n'amatala gano ag'amasannyalaze oba tugende ne gano agasola. Amatala gano agasola ate go gafiirawo ddala tegalina bulamu bwonna ate ag'amasannyalaze gayinza okusingako. Gano agasola kulya buli nsimbi za wa musolo. Kyekimu osoyinza kugamba nti gakola kubanga ne ssente ezo yali just a trial. Kampuni zaava mu China n'agamba mujje tubakole ki tubawe trial. Kampala State Council twala amataala agali ku Queens Way tetulina ssente n'emu gye twakola ki gye twateekamu. Ekyo kyali kiraga nti tutandika okumanya amataala gano ganaakola bulungi oba tegakola bulungi. Mbeera Nsambya West. Obeera Nsambya West amataala gye gali gu. Teri okujja konzere neeteera ewange naye ate nayo nnyinza okukera nga omubbi alikubyeko. Amataala ago gali mu kibuga mwokka wakati. Lwaki temugatuteeko ng'ekawempe Makindye ne mu Lubaga? Amataala ago twasokera wakati mu kibuga kubanga ekibuga wakati ekisooka waliwo emiti mingi already gye baali bataddewo ekitegeeza nti kiba kiipa okukyusa ettaala ku muti oguliwo already okusinga okugula omuti n'ogula n'ettaala. N'olwekyo tubadde tusooka kuzaako ebyaliko nga tetunnasaasaanira kibuga kyonna. Naye mpozzi kati ng'ekawempe yakutegeeza nti enguudo ezikolebwa kaakati nga Kaleerwe Ttula ne Kawempe Empereerwe zigenda kubeerako amataala. So n'ab'ekawempe bajja kutandika okulaba ku mataala ago. Naye nga ekisinza otubeeza mu kibuga wakati nti okutereeza ekyaliwo kiri kiipa okusinga okutandika ekipya awalala. Mu Kampala mwe banzaalidde era mwe nkulidde ebbanga lyonna. Enguudo zaffe wazisanga ziri zitya na kaakati zikumpe yali? Enguudo okusinziira nga bwe zibaddeko emabega zaali mbi nnyo, naddala oluguudo lw'Ekatwe wansi olwo lwali lunnuma nnyo. Naye ensonga esinga okunnuma ku nguudo be bantu bano abaziba ebinnya. Balinda ekinnya ne kimala okugejja ne kifuuka ekinene ne balyoka bajjukira okujja okukiziba. Ate we bakiziba bateekawo gugulumu ne bongera bubenje, so singa baba batereeza ekinnya ekyo bulungi nnyo ne baba nga tebongeddewo gugulumu kukola biswasaswa mu Kampala, ekibuga kyaffe ndowooza kyandinyiridde. Era bw'otuukako wano e Nakaserongo okkirira wonna wajjudde ebiswa biriwo ebiti simanyi Jennifer Musi ekintu ekyo akirowoozaako ki. Olowooza enguudo zaffe ez'omu Kampala kiki ezeetaagisa ddala mu buntu? Enguudo z'omu Kampala zo nga nze bwe nzitunuulira ebbanga lyemmaze nga nziraba tewaliwo kyamaanyi kyezijja kukyusibwamu. Kampala eno erabika nga yo eringanga erinako empalana ewalanwa obwalanwa kuba ekibuga Kampala ekibuga ky'eggwanga ekikulu. Naawe Ssebera ndowooza mu Kampala oyitamu si kye kyalibadde ekibuga ekikulu ekya Kampala. Enguudo zaffe mu Kampala zirimu ebika nga bibiri. Waliwo enguudo ezimu ze twandise trunk roads, enguudo ezitwala emmotoka ennyingi ezi strategic nga ziconnectinga abantu okuva mu kibuga okugenda ku highways eziri wabweru w'ekibuga. Enguudo ezo zitwalibwa UNRA, alinga Northern Bypass etwalibwa UNRA. Oluguudo nga Kibuye Busega
oluguudo olutwalibwa UNRA, mulimu n'endala naye nga majority zitwalibwa KCCA zisinga obubi. Kaakati sandigambye nti oba ezisinga obubi za KCCA oba za UNRA, naye nga mulimu enguudo eziri obubi nga za KCCA ne mulimu n'endala eziri obubi nga za UNRA. Lwa nsonga bwe njogera ku nguudo za KCCA, emabegako KCCA yaliwo ebbanga ddene nnyo, yali efuna ssente ntono nnyo ezigenda mu nguudo. Kakitegeeza nti oluguudo lwe wali otegese okukola leero n'otalukola n'olukola maybe mu myaka ng'ebiri, ojja kwesanga ng'oluguudo olwononese nnyo. Kati wenjogerera enguudo nnyingi nnyo ezazitegekeddwa okukola emabega, studies zikoleddwa naye nga tewali ssente. Wenaviira mu Kampala nga tulina estimate nga tukola enguudo ezo zonna okuzituusanga ezitwandibadde mu Kampala twali twagala tiriyoni emu n'ekitundu, kitegeeza za miliyoni 750 eza dola osobola okukola enguudo ezo. Esente zitakola ki? Ezitaliiwo. Ensonga y'enguudo bannakampala ogirabye engeri gye balumyamu omutwe, naye naye munnakampala atuddeyo ku TV yo osobola okutwegattako. Genda bugenzi mu ssimu yo wandika ekigambo Kampala, lekawo akabanga, teesa kyonna kyonna ky'oteesa, sindika ku 8338. Mu programu yaffe ono e Kampala leka tweyongereyo n'akanyomero kaffe akazi. Haji singa gwe meya tutwale nti kati wandibadde Lord Mayor, singira tulaba entalo zino wakati wo ne Jennifer Musisi. Ekigambo kya Lord Mayor ne Mayor tulina okukimanya. Abasinga omungi temumanyi kye bayita definition ya Lord Mayor. Lord Mayor over ceremonial. Mu article esooka erambika emirimu gya Mayor gy'alina okukola, bakirambika bulungi nti omuntu anaabeeranga Lord Mayor ajja kubeeranga wa mikolo. Etteeka eritwala Kampala n'esseeka ekitundu ekirala ekya Chief Executive. Chief Executive ng'alondebwa President wa Uganda yajja okubeeranga yakola buli kantu konna konna nga mwe mulina n'ekiyita ki accounting officer. So entalo z'olaba olwaleero zikolebwa abantu abamu abaagala okukola ebyobufuzi mu kiseera ekikyamu mu kifo ekikyamu. Okitegeerekese bulungi? Etteeka liri very clear, buli omu kyalina kyakola ki kyalina okukola. Siwaali baddewo ntalo singa abo tebandyagadde kuteeka byabufuzi mu kiseera ekikyamu mu kifo ekikyamu, kuba etteeka liri very clear. Mu London oba mu nsi ziri endala balina abantu ba mirundi ebiri. Waliwo bayita Mayor, y'oyo akola ebintu nga Chief Executive. Nawe ojja kubeerawo ne ba Lord Mayor, oyo agenda nga Queen omwana we anaafumbirwa n'abeera ku mikolo egyo. Lord Mayor bulijjo katukizeeyo bakulubya bwe muwulira baserwano kulubya baali ba Lord Mayor, baalinga ba Mayor baaki kasita bateekako akagambo Lord, definition yaayo is a ceremonial. Gw'omuntu naggagge yaggwedda n'ojja okola emikolo okulwa ebulungi bw'ekibuga. President banaatambula yes banajja mu ggwanga lyo oba mu gundi bayinza okuyita obeerewo ku mukolo ogwakwaniriza ba pulezidenti. Eyo definition ya Lord. Lord tobeera mu gas, tobeera mu tear gas. Lord ye naggwedda. N'ogamba nti Lord w'ebugoloobi Nasantegese gaali eyo waggwa dda. Ate bw'onsiŋŋaana nga ndi ku byakulima nguudo ate omanya nti sikyali ki. Eyo birekera abalala. So kati singa gwabadde Lord Mayor yensonga kasa namanya nti nja kubanga sina mukolo gwe okola, nja kubanga ceremonial saakomako bwaki kuba Mayor. Kubanga nali njagala obwa Mayor obumpa obuyinza naye obwa Mayor mu tteeka lino eririwo tebukuwa buyinza. Gw'obeera ki wa mikolo. Njagala nnyo mugende musome ekikateeka eriteekawo kye bayita Capital City Authority. Kijja bayamba nnyo bannamawulire okumanyanga okootinga ebintu ebyo.
meya katini nnyo njagala otubuulire ku ssaawa eno ng'ogyemu ebyobufuzi ogyemu ki ekisinga okukunyiiza mu kibuga Kampala ky'otunula nekikunyiiza n'ekisinga okukusanyusa? Ekisinga okunyiiza nzikiriziganya ne development naye kwe kugoba abantu nga tewaliwo nteekateeka gye babakoledde. Ekibuga okugamba nti nkyenyimirizaamu kwe kulaba nga mwenna mugendera wamu. Ekyokulabirako gemaka gano singa mbadde njagala okukola ekisenge nga musulamu abaana tulina okuteesa nti akati ngenda okukola ekisenge kino naye tujje twefunze mu kino ekimalo kikola ate wantudde ku kino netokera bukeezi ngenda ogamba nti nze ngenda kukola ki abakubuuza tugenda ffe kusulawa. Development yonna ebagiba development eteeka okuba nga eri wamu n'abantu b'okolako development. Ekyokulabirako olwaleero saalagenda mu babatembeeyi babagoba naye bali luddawa, bagoba abantu abawetoda bali luddawa, bagobya abantu abadde bafumba emmere bali luddawa. Yes, si kibi sivumirira kukulaakulana naye omuntu okukulaakulanya ekintu kikulaakulanye nga n'abantu baamu bakkiriziganya naawe era nga basanyufu. Olwaleero omuwulira tugenda kukola paaka empya twagala giddaabulula. Siwakanya kyakola paaka naye omuntu alina amagezi yali badde amanya nti njukola mu kitundu kibbanga ki kubanga njala kutegeeza ffenna tumanyi okujjako nga wasoma busomi bitabo ng'oli mu theory ffenna tumanyi nti omwezi gwa Desemba ye sizoni omuntu yeewola akasente konna nga bintu bina emyezi gimusaze gyonna aba alinda ki Desemba. Bujja okugamba omuntu nti ngenda kujja mu kitundu ekyo nga Desemba agenda kutandika omanya nti oyo ali mu theory tali mu practical. Ekirala kyakulabirako kiri very simple. Bwe nali mmeeya w'e Kampala nafunanga $2.5 million. Abali mu buyinza olwaleero chief executive afula $48 million. Road mayor ali mu $16 million. Akati awo olaba difference ekola ki eriwo. Nyinza okugamba nti naye mbasanyukirako kubanga ffe twavaawo bafuna omusaala omusava. Si road mayor yakayika naye ne bakansala beeyongera ku nsimbi kubanga ti kansala wa ekitundu ayinza okuba nga ali mu $4.5 million. So ng'owange yafunanga $8. Bwe naawe ali eyo ku TV sagala weewuunye osobola okutwegattako kati genda bugenzi mu ssimu yo wandiika ekigambo Kampala leka wakabanga teesa osindike ku 8338. Mu programu yaffe ono e Kampala bwetu wetubeera leka tugendeko mu kanyomero kaffe akapya akazizinga mu kibuga Kampala. Muzisinga w'ekibuga owaleero KCCF byokulaba ng'enyiriza ekibuga esimbi omuddo mu nguudo egobya abatembeeyi abatakisi basobola kutebuuke wabula ekikwewunyisa omuddo guno ogunyiriza ekibuga ate abantu bagulinnyirira si bakazi si basajja naye kibonereza eri oyo agutambuliramu kiri kitya. Bagayi ba KCCA abakazi babaleka ne basala bakulosinga omuddo gwe bagutambuliramu then ate abasajja bakwata ne batwala mu kkooti then abakazi ate bo ne babaleka ne batambula ne bagenda. Ate wano obupande obwa not trespassing jero tebabuteekako bukoma oba ku Nando's okudda eri era bwe tubulaba ne wano tewali na muntu tebabuteekako tewo muntu kiraga nti oba muntu alina kuyitawo abazungu n'abayindi tebabakwatako. Abazungu batamulira obubaddeko obalabi bayise obuyisi kirindi bagitamu ne batambula ne bagenda botabako ne baddi abannansi abawano naddala abasajja n'olwa omusajja atondera abavubuka abato abaana abamasomero abamu azala busazi talina kyamanyi bamwetika naye abawala binokola bakutte babatwala babakubye kupika buli muntu ali wano omwala twagezako omuntu asaawo mwala evulunga mu ttaka awo tugezako omuntu asaawo temumutwala naye nga ebajja abakazi babayita bonna naye nga abasajja bo bayita mu buyisi babasobola baboda pavement bakuba nnene pavement zo baziteekawo abaana abamu envuga y'abaana olumu kale envuga y'abaana bambi pavement zo boda tosobola giyitako iyo bodaboda bazisalya amagezi kuba obugundi bwateekamu bu trench obwo bwokuyitamu bateekamu bu pipes boda tosobola buyitamu era boda zo bazigema tezisobola kuyitamu.
bannange bannayuganda ffenna tukwatire wamu ne KCCA tunyirize ekibuga olwo tukyeyagaliremu. Inginiya Kitaka akulira ebyenguudo n'ebiringa ebyo mu City Council omuwulidde watutegeezeza. Njagala kujjukiza ti ono e Kampala twegatiddwako bannaffe aba KCCA naye Munnakampala ali eyo ng'oyagala okuteesa mu programu yaffe eno. Genda bugenzi mu ssimu yo wandiika ekigambo Kampala leka wakabanga teesa osindike ku 8338. Lwaki sikusibulira wano ne nkugamba nti weeraba tusinkana omulundi ogujja tova ku Bukedde TV. Ono ye Kampala ye program mojja okuwulira era n'okulaba ebifa mu kibuga. Mwezi mulamba gwo tetuganye okuvaamu naye omwezi ogwo batuwadde ebbanga ttono nnyo. Baŋŋamba okunje Kampala nti nja kubeera bulungi mbwe enguudo nnungi ebintu by'ekibuga birungi. Ate nammwe okusobola okuwuliza ekifa eriffe abaddukanya Kampala. Naye si birungi Kampala si bizibu.